nga bannakikuba beeteekera okulonda okw'okujjuza ekifo kya ssente wa disitulikiti eyo okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno waliwo okusoberwa bannakibiina ky'NRM oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuwandula eyali agenda okubakwatira bendera Philip Mbabazi ng'ono kyazuulwa empapula ze ez'obuyigirize zaali zitankanibwa. Amangu ag'NRM yamagamaga omuntu gwezza mu kifo kino gye yagwira ku Padde Kisembo nga naye munnakibiina ky'NRM yali azze okuvuganya ku bwannamunigina. Kyokka Mbabazi yasigala tamatidde era yeekubira enduulu mu kakiiko aka Tribunal of National Electoral Commission gye yatwala omusango nga wakanya eky'okumuwandulula mu lwokaano era ng'omusango gwe gwakusalwa ku lwokusatu wa wiiki ejja. Wakati mu mbeera eno bannakikuube tebamanye mutuufu gwe balina kuwagira nga bamu bagamba nti Kisembo ne bw'anaaba awangudde si waakulangirirwa kubanga bo bamanyi Mbabazi. Embeera enewaliriza Ssaabakunzi w'ekibiina Dr. Rosemary Nansubuga Senninde okuddayo ekikubo gonjoola ensonga zino nga tuze kusinkana abakulembeze b'NRM n'abanyonyola ku ebyo ebyaliwo mu kusunsula abeesimbawo. Abategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kassaawo ennaku 3 ez'okwewandiisizaamu wabula ku lunaku olusembayo kandideeti waabwe Philip Mbabazi akakiiko kamuwandula era ng'agamba nti baagezaako kye baasobola okulaba nga bakakasa obuyigirize bwa Mbabazi wabula buli gye baakubanga essimu nga bamwegaana kwe kusalawo kaadi bagiwe Kisembo NRM esobole obutaviiramu awo nga Masembe akwata enseenene. Ne tugenda okwewandiisa ebyavaayo nabyo ne bivaayo nga bwe byavaayo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo kati essaawa y'eno kati tulina kwogera ddoboozi limu. Okusinziira ku Senninde bagezaako okunyonyola Mbabazi n'agaana okukkiriza bye bamugamba ng'agamba nti akakiiko kaali kamuwandudde mu bukyamu ng'ensonga lwaki abitaddemu engatto n'ayolekera ekikuube anyonyola abalonzi okulaba nga bawagira Kisembo. Fulaga Beyala tulina atya? As we speak tulina Fulaga Beyala atya? Era akalulu kaffe tulina kunoonyeza Fulaga Beyala wa kibiina. Dr. Senninde agamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekannayimiriza ku kampeyini wadde okwongezaayo okulonda kati balinde kinaasalwawo ku lwokusatu wabula nga zo kampeyini zirina okugenda mu maaso. Asabye bannakibiina ky'NRM okubeera obumu era bawagire Kisembo baleme kuba baludde oluvuganya gavumenti omwaganya okuwangula ekifo kino kye beetaaga ennyo. We know Kikube as an NRM district, so they should not shame the president whom they voted for by 97%, and then it comes to LC5 and they vote differently. Bw'abakulembeze abalala bagamba nti babadde mu kusoomoozebwa olw'ebigambo ebiyitingana wakati mu bbugumu nga bakunoonyeza Kisembo akalulu kubanga yalina kkaadi y'ekibiina era nga bakonze bannaabwe okumuwenjeza akalulu. Tukabalake that headquarter in NRM ekabawo kasinga etabairo tukaba tujja kulwa mabano historical okaba nojja kulwa mabano abana baruhanga tuhuye tukubire kade niwe candidate waitu wa NRM. Kisembo agamba nti bino yabirengererawo n'asalawo ajje ku bwannamunigina nga yakimanya nti Mbabazi talina bisaanyizo bimukkiriza okwesimbawo. Obwabaireho obwire amukayirako bwakatyabaga haliwo obwetaago nyowe nga Padde Kisembo nga Kisembo Padde standby generator nka bando. Abdul Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.